Katonda olw'akaseera kano akalungi era akanyovu ddala. Katonda waffe gwe muggo gw'amazzi amalungi. Bangi mukwano bali mu kaseera akafaanana bwe katyo. Abamu ogamba nti Katonda wange mumanyidde munda munze sinnaba kumwatula. Abamu ebigambo ebyo bikutiisa, naye ddala Katonda waffe ye gwe mugga musobola okunywa. Tugenda mu maaso n'omuwanguzi waffe atubuulire bw'amala okwatula biki ebyaddako, kubanga naawe kyandibanga ekikusibye kaakati mu bulamu obwo. Puroguramu ogiwulira, enjiri ogiwulira, naye ng'ate bwe tutuuka mu kigambo ky'okwatula waliwo eyaŋŋamba kasita mutuuka mu kigambo ekyokwatula nga nze nziruka rediyo nga njijjako. Tabaggwe naye munnange waliwo ekiba kitawaana, waliwo okutawaana okuba kutawaana, naye twebaza Katonda. Mu ddakiika zitensifaanana bwe ziti mukwano tukyeyongerayo mu maaso. Prosper Junior School Day and Boarding be batuusaako puroguramu yaffe eno eŋŋanzi muwanguzi tawanika, ate era nga bali basangibwa Nabweru South Zone niya Nabweru ku kisaawe. Era nga mukwano ebigenda maaso ku ssomero lino, abaana baffe abalungi ennyo, ob'omwana w'omulungi ennyo gwandyagadde okubanga developinga talent ye, wandyagadde omwana alye bulungi, alabirirwe bulungi, asomesebwe bulungi, abasomesa abakugu ddala, ekifo mwe basomera kyekyo ddala kituufu, ate era nga kyansonga ddala, ate era nga omwana asobola okubanga bamutambuza okuviira ddala ewaka ne bamuleeta ku ssomero ate ne bamuzaayo. Ate mukwano gwange era gwayagala okugenda okukola okunoonya ssente abaana from daycare emyezi 6 ebyokuzanyisa weebiri, endabirira nnungi ddala, abaana bo bamukuddiza akawungeezi. Ate onaayogera ki, onaagamba ki, ojja kulabira kuwo otegeere ddala nti yes kino kyenjogerako kyekyo. Mukwano ebisulo birungi ddala, ba good mother gye bali abalungi, badde omumother badde omufather bajja kubanga bakwatendinga bulungi n'omwana, era bajja kubanga bamusomesa empisa ennungi nno ddala, kubanga essomero liri ku musingi ogw'okutya Katonda. Mukwano ebisale by'essomero tebisaliddwa wano, naye ate bw'onaatuuka ku ssomero bajja kubanga bakigamba bulungi, kubanga director gyali, headmaster gyali, bajja kubanga bakutegeeza bulungi ensonga zonna nga sobola okunyanyata obulungi eddala ddala. Kale katuyongere mu maaso n'omuwanguzi waffe, naye nga teweerabira nti naku z'omwezi nga 6 ye Sande eno tugenda kubeera n'abaana ab'okusabira. Naku z'omwezi nga 13 era mu January tujja kuba n'abaami. Naku z'omwezi nga 19 era mu January tujja kuba n'abaana abaddayo ku masomero kuva mu senior 1 mpaka ku university. Ate naku z'omwezi nga 2 tujja kubeera n'abawanguzi baffe abasingozi mwenna abagenda okuwangula okusala eddiiro okuva mu bwasingo okuyingira ku bayita ababiri. Omwoyo wa Mukama agenda kubanga atuwa omukisa omwezi guno gwonna ogwa January. Mukwano tubeesunzo balaba mera musumba tomu abaaniriza, naye nga Yesu ye musumba omukulu yagenda okubanga atuwa omukisa onnaku ezo zonna nga bwe nzoogedde mu linnya lya Mukama ffe Yesu, amena. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe ayingidde ekintu ayagala kukiyingira buziba. Kati bwenayatula obulokozi bwenayatula obulokozi obulamu bwange ne bukyuka. Butya? Ne bukyuka nti omuntu eyali nga talina magezi gagamba nti kaneetwale ku kyaki, nga nensobola kujja ku kyaki. Eyali alaba abantu nga banyeenya omutwe, nange nentandika ogunyeenya. Ogunyeenya naki? Nga nsaba. Olwo otegeera ensonga lwaki bantu ntegeera nti Katonda omulamu akola eby'amaanyi. Banange nenzija nentandika okusaba. Naye nga nasabanga ebigambo byali 2 oba 3 nga ngamba Mukama ntaasa, leka mbe ekyokulabirako mu famire ye waffe. Nga byensaba nga nyizo tandika service bwenyingiddemu ne bagamba musabe nensaba mpaka ku machanga ngamba Mukama ntaasa, leka mbe ekyokulabirako kya famire. Mukama ntaasa, leka mbe ekyokulabirako kya famire. Banange buli muntu yenali eyo oba osaba kimu oba osaba 2 Katonda akulira. Nkulaba.
Katonda akuwulira banange nasabanga ebigambo bibi ne ngamba Mukama antaasa leka mbeerewo ekyokulabirako kya family kubanga lwaki nali nsaba ebyo ebigambo byonna nga n'obukyayi nali nkyabulina ku mutima ekisooka bangoba waka ewaffe ekyokubiri nafumberwa omusajja gwesaagala kati bwona nali mbuyina ku mutima era kyobala nali ngamba Mukama antaasa leka mbe ekyokulabirako kya family nga njagala at least naninze era nagenda okulokoka nga manyi bwe narokoka ninsikiriza Katonda ajja kumpa sente nevuge ngende wekambalage nti mundaba Katonda kyankoledde kyekyo nenga bwebwe obusungu bwe nali njagala nti Katonda bwampange enensasulebwa abeewaffe okwo tekuba kweraga kati ate nali nkimanyi jjukira nali naakalokoka nga sinaba kukola ki kuyingira mu kigambo ate walinga ng'obeera ku veranda ekigambo tiwakiwuliranga kati olwekyabapya okiyingiddemu oba olemedde mbakulu tugenda tuyingira tugenda twasanga yali Pastor Kadu ng'abuulira Pastor Kadu n'abuulira bwe yamala okubuulira n'agamba oli mukazi ow'amaanyi ndi mukazi ow'amaanyi kitegeeza nyinza okkuba ebikonde bwe yangamba oli mukazi ow'amaanyi kyajjira mu bwongo yinza okkuba ebikonde nenfuuka ate omulala banange nga bwe ngenda wako omusajja n'agamba toogolole toyina mikono n'agamba bw'ozuukuka ye n'otabulira ku kyaki gw'olabira ddala bikonde byogenda okkuba iye bwazuuka n'agamba ntabulira ku kyayi nywe ngende mu tawuni kikyotamanyi n'afumbye ekyayi nemukutera mu flask era nzukke nembulire nkutabulire ekyayi mu bapya yo wali ogenzeeyo anti bwe nagendayo pasita nandangirako nti oli mukyala waki w'amaanyi kati nemanya nti mbisobola buli kimu kyonna abooluganda tusabire ng'entegeera yaffe Katonda yali yamanya nga nze sinaba mumanya amaanyi ogatutte waka nga tutte waka tandika okugalaganda be nendowooza ne Katonda n'agamba gwe wadde oli w'amaanyi ono ye musajja oba okola ki ono ye bbaawe banange nze bwanjogera nga speed ekigambo ekyokumuddamu nga kyazedda olaga maanyi gebakulagudde tuyomba n'agamba naye Rachel literera ddi tomanyi nti okuza olina omwana mama ani gwagamba omwana yo tandikirawo okungamba omwana nga ntabuka tulwana nno lumu nali njagala kwewa n'obutwa twali tuguza obutwa nga ngamba kati kambunywe infe anti tonjagala oyagala mwana wuuyo nze kanfe mukolekere bambi musajja watunankwata nagamba sikyentegeeza mama King jukira twali tuzadde omwana kati ye King nanga mama King sikyentegeeza lwaki tompuliriza nga mugamba gwe kitegeeza gwe tomanyi nyinza okusiba ebyange nengenda nekuleka mu kiyumba kyo n'owasa omukazi gw'oyagala olonga obusungu obujjawa obusungu nze nga bubuukawo mu bbanga kasitaanenyaako akantu katono nga twabika nengamba kazaabika emipiira abooluganda jjukira naye atula obulokozi naye enkyukakyuka teriiyo omukyala oli n'asigala ng'ajja n'agamba tugende tusabe ne tujja ne tusaba ne tutandika okuwulira obujulizi naye tusaba ne bba wange ng'asaba naye ye tanaba kwatula bulokozi naye nga naye ajja wano nze nabwatudde naye nga nkyayinako guli omuzimu gw'obusungu kati ekiseera ekyo Pastor Buyungo yali akolera chachi ekabumbi jjukira tubeera Nansana nga tetunaba tuuka e Nansana tukyali ekatwe nzija nfuna mulimu ndaba andekerako 50 ku kameeza waliko amata g'omwana n'oggulako amanda olina oggulako emmere 50 ku 50 nengamba Katonda kirabika ayagala kummanyiira waliwo omukyala nga neiba waffe nga mugamba naye mami omanyiko ye nedda njagala tandika kukola naye naakola ntya koya tujja kunoonya mirimu twali abakazi 3 senga teyamala n'akulaba tukyajja kale tugende nanga nga simukubira simutankubira osumulula nsuna kubanga nali nyina omutima guli omubi bali basenga bange waliwo neyansasulira feezi naye nga obukyayi buli nti yangoba bonna bali mu Kampala singa oli yangoba ono yandigambye muwala wange jangu okole ki otuule wano teri eyakinyega ate nange bwebangoba sagamba nti sijja genda wa anko mugambe anko nkwegayiridde leka nsule wano anti nkwegayiridde kansule wano nagamba leka ngende saza
saddamu kutunula mabega kasita natambula nga ngenda teweeguya saatunula mabega nali seeguya nze nengamba kati bwe nagende wanga basenga bange bajja kuddamu bambonyeebonye kati kangende noonya obulamu bwange kati ku 50 ziri ze zampaliriza oza yali alina ssente oba ziyalinga afuna mpolampola oli yali alina ssente omwami kubanga olumu yali alina ebibiina byawe we yali akolera nga olumu ajja n'emitwalo 3 mu meka najja nga bw'aba azireese mugenda wali ne mugulako ka hipsam ne mugulako emmere n'ayita mikwano gye n'okafumba bulungi n'ofumba wali ekimere nga kirungi ne mulya bw'omumala okulya mikwano gye nga zijjizze n'agenda n'aleeta kureti ya bbiyo ne batuula ne banywa naye nga mukwano gwaffe bwajja n'agamba tugende ku kyaki nga tujje ne tusaba kati nempulira nali sinywa nze okuva buto nga sinywa posi najja nenywako ka V&A kati naye ng'omuntu tamanyi kunywa mwenge kati bwe natuuka eri ne mugamba naye mami njagala kukola nk'oyo okutuula ewaka kuba omwana yali agenda akula olina okwambala omwana yambale rent ebeetaaga mwagala kulya ne ngamba tugende mami nagamba abaana nja basigaza ddeka tunoonye ki emirimu mukole kyone yakuleeta mu Yesu nedda yali neiba wange naye nga mukazi mukulukuluko ye nga alina abaana bakulu nagamba tugende banange omusajja tewazimuvumira nali sizimuvumira naye ng'olumu bwantabula mulangira ne mugamba lowooza 50 zondekera zitumala ewaka ng'akutabangudde kati ne tukola ki ne tutabangulanga ennyo mukwano nze nga saagala muntu kungambako okoze bwoti lwaki okoze bwoti ate ye nga abyagala nagamba naye osiibwa oti ewaka n'otangolerera amasaati nsiiba nti ewaka ne mugamba mba nyina okoleza omwana engoye ze nyina okusimula ennyumba nyina okufumba olowooza nze sikoowa wawasa mashini nga ntandikiraawo nagamba kale byo tubiveeko nga ssebo ompulira oba tompulira nyina n'okunyeenya nno owulire oba towulira tuula nesooka nno nyomba nenyomba bwe mala okuyomba n'alyoka yeebaka akekiga kaze naye nga simaze kuyomba nga simaze kuyomba tasobola kwebaka kati nenzija nfuna omulimu nali nkola mu restaurant yali hotel naye nga waliwo restaurant waliwo sente nendowooza kati ntuuse kuba sente zaaliwo nga sente nzifuna ate nga ziwera nga nkola sente zange baali bansasula emitwalo 15 naye nga tebanaba kusasula 15 nga omwezi guyinza okuvaayo nga n'emitwalo 3 mu meka nentandika okwambala obugoye obulungi enviiri nentandika nno nga bwenkyusa nno nakyusanga enviiri nensiba kano nensiba kali akagatta akapya akaze obuteetoyo obupya obuze nenyambala nengamba kati ntuuse kuba nange bampanga tipu nga nange bwentuuka ku kyaki yaffe nange nempayo abawala baali bayimba nebawako obusente obutonotono nendaba ng'embeera ekoze eki nemugamba katomanyi ng'embeera bwekyuse tuve wano kuba akayumba kaali kalabika bubi nga kaswazi negamba tuve wano tugende Nansana nagamba kale netusenguka twafuna ennyumba yali ya mitwalo 10 omwezi netusasula emyezi gyaffe 3 gy'emitwalo 3 naye tusenguka tutya mu nyumba tulinamu akatande n'akafalasi n'akatandaalo k'ebiti kalumu obusuwaani obukopokopo obuntu bwe butyo netusenguka netugenda netupangisa ddabu omutima ogw'okumwagala gwo gukomyewo obeera okyewogomyewo gwaliwo kuba yangumira mu bingi nengamba kati nyinza okuva wano ngende fumbira omulala ng'oli acapa nno ono mbadde mwefuulira nemukubamu kumpi n'atanziriza kati nyinza okgenda eri n'amaanyi gange nengwa kwoli nankuba amaanyi ge bakubagula gakutuusa n'okuba ku musajja n'amatama negakola ki negaatika sooka ombuulire amaanyi ge bakulagula bandagula nti nyina amaanyi kati kitegeeza amaanyi gaki gakukuba oli era wafunyira ddala ng'ebikonde netulwana namukubako bwe yankuba nemuluma omukono nakati ayina enkovu ku mukono nange nankuba wano ekiiso kyonna nekizimba bwe kiti naye tisaagwamu maanyi amaanyi abasumba nno bannange tulaba ebinene musumba tujja kutandika okumba nnyonnyola amaanyi kati netugenda netupangisa Nansana
ng'enansana kati kye namuvumiranga kyali kintu kimu kuba bwe twadde enansana saddamu kukola waali wala ate mbale transport w'okujja mu tawuni ate omwana yeemulikewa mulokole waffe yayatula naye embala tennakola ki tennakyuka kati bwe twadda bwe twagenda enansana okukola nenkola ki nenkuvaako kuba nembeera yali ekyuse tufunyefunyemu nali savings obusente bwange nga kati tukwatagana ngamba bw'okola leeta zino nange leeta zino tulabe tuyinako meka kati tuseebuka tugenda enansana wali wala omwana wange jjukira nali nkola nga eri gye namulekanga ng'ali bwatyo ng'alwala kati bwe nentuula n'omwana wange oli n'atandika n'agenda n'akola ki n'akolanga abagenyi we bajjiranga kati tuli mu ddabo waganye ne bajja omugenyi bakyalanga ono yali yakavaawo n'omulala najja ono avaawo n'omulala najja bwajja mwaka buguba gumu kitundu bagenyi ba saidi yawa yabba wange be bakyala mu ruumu 3 ruumu 2 mwe basula kisenge na ddiiro basula mu ddiiro Stana awo netandika ozuukuka nno nga amuvuba ne mugamba naye gwe ssebo tuli abantu 3 n'omwana waakuna olekawo nusu 8 zituyamba ki muli amanda muli emmere muli enva muli buli kimu n'amata gali awo naye ngamba kati bwe omanyi tosobola family gamba beewamwe bakole ki beeyongereyo tusigale nga bwe tuli n'atandika n'alekangako omutwalo bw'abafunyeyo enkota y'ettooke n'agigula n'agireeta piisi y'amanda ebeera mu kasitoowa naye nga omwoyo guli ng'obusungu kyakiyo wagikomerawo n'oweyongera okuyiga nga nsaba nga nzija n'ensula wano nga nsaba naye ng'obusungu bukyandemeddeko kati ku kingo oyo fastbon ne tugenda ekabumbi ewa pasita buyungu bwe twatuukayo nga tugenda kuwaayo omwana waffe Stan we yazukkira ne neebaka oli bwe yatwalayo omwana omuwaayo pasita n'amubuuza oli mulokole n'agamba nedda siri mulokole naye n'ayatula ki obulokozi ate ye bwe yayatula obulokozi omusajja oli n'akyukira ddala n'asinga nze yayatula obulokozi emyaka 2 emabega gyali gigenzemu 2 naye ng'akamwa keeko tekakyukanga naye ye kasita yayatula bwati n'aterera nga bw'omuzukusa n'omugamba ssebo mbadde njagala tusooke tuyombemu nga wiiki tesaakugwa nga teyombi nga tesiyombyemu nga lwaki ng'osobola okumuzuukusa muyombe oli yayina otulo Katonda yamuwa otulo jjukira aba asibye akola agenda okudda kawungeezi atuula gataliiko nfufu ge gamutunuulira kati nze ndi wali akaana kakaaba olina okumujjulira emmere n'omuzuukuse omuteera amazzi mu kinaabiro maama ssebo ozukkona ng'ebyo binkyankalanya ye nkuteera ntya amazzi mu kinaabiro agenza okuyingira mu kinaabiro esaata agisudde eri ye gwe ssebo sitookisizo ziru tolaba we tuteeka engoye enkyafu ekyo kinkyankalanya ne tuyomba ngagamba nno mama king oba Katonda ali kukyusa ddi obwongo bwo oba yo olikyuka ddi ng'oli ye kuva nga tanaaba nakulokoka nga tasobola kunziramu ng'oyomba n'omala nakugabuuza omaze kale leka twebake omuzuukusa muyombe tuyombemu nemala bweke nga siyombye mpozi Katonda yali nga nseeko nnyo nno ab'emizigo bo tewaba zikwatanga nga seemanyiiza bamizigo kuba ndaba si kirasi yange ye ntandikirewa mbeera bw'aba taliwo mbeera nzuukuka bandaba wabweru kwoza ngoye zange bintu byange kufumba nyingira mu nnyumba ku firimu zinsubwa ngamanyi n'okugenda ku library nengamba mumpeyo ku kafirimu akanyuma nga njagala zino ezitemako omutwe masasi ebyo byenjagala okulaba ebikwongera amaanyi ag'okuba omusajja nyingira mu nyumba yange ndaba firimu zange mpaka kiro kuba nfumba lumu nakomawo nakuleetera byakuleeta notoleese soda kwe mbadde siina ssente ye gwe buli lunaku oba toyina ssente kasoda ng'okeetaaga olizifuna ddi gatukomewo mwana wange mu ddakiika ntono Owuliriza 94.9
8/7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. okwoyo okulimbibwa olina kiweetaaga okumanya twegattengako mu puroguramu buuza omusumbawo osobola okumanya ekyo ky'obadde tomanyi. Onagambye nti mu buli bw'onakwata omulenzi abadde anjogereza n'omuwala mu buliri naye buli lwe ŋŋenda ebuziba mu ssaala nga nsaba omwoyo omutukuvu andage omutuufu owange era yanzigira nga ye mwami wange. Musumba nze binsobedde kubanga ono omwenzi ate asobola atya okuba omwami wange? Bayibuli egamba nti bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi ebyensi, naye bwe munaagaananga ne mujeema munaaliibwanga n'ekitala, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Omwami musonyiwe mukwano gwoyo, omwagale ate omusabire, olunaakyuka nga mufumbirigana. N'abaweereza abo class teacher omusumba Victoria Kinto ne class monitor Lilian Nakalyowa Mukisa okuva ku Monday paka Lwakuna sawe mwe yakawungezi paka 3 ez'ekiro ku 9/8/7 emmere y'omwoyo gwo. Weebegere